Okay, ugamba otya atulabe sawa zino ku Celebrity Track Extra UG Consultant oli bulungi Kwefu toseka. Kwegayiridde. Kati ekiche kisesa mu ebi. Lewa katondo na nenge jakolamu ebintu bye bannange. Simanyi. Olunaku lwadde wano nontuulidde nteekeyo kantu ki. Ndaba Kwefu weereta mu kifumbaze kumbuuzaako. Katukoononye. Omayibo obeera omutegesi w'ekivulu bwajja kukuziikirako. Balaba abantu nga banjaga. Bano balinga bameka. Bano ne mmalamba sibamu ekiveera. Mutwalo. Kati omutegesi w'ekivulu tebamuweerera tebamuyita wammwe kuziika. Yabala numbers. Yabala numbers agane bano obalaba. Afiiriddwa mukozi wa radio sira abayimbi bonna bazze okuziika. Babaziika mitiyana kati bw'otegeka ebujjuuko ng'ava okuziika yayimba wano. Abasaze expenses. N'abaziisi bano n'obagamba ane tujja kuyitako wali eri. Kati omutegesi w'ebivulu bwate babeera ku kuziika kw'abantu. Alaba olaba omutunzi w'ettaka ne bw'ajja okuziikira kayaga ani musika wano. Lindako. Abantu mutunga atunda munajje wa mukuziikira. Nala betaka ly'ekijja. Era yaba yeetolega ani musika. Era agenda okuwa divorce. Ensonga zino gwazirimu ttaka lisigadde mwani. Zeyi mumuziise wa by'ettaka muba muli ono singa mumusembeze. Nakiwulirako ekyo. Singa mumusembeze eri. Waliwo nakyonaga nga muziise wakati w'ettaka. Kubanga tujja kwogeramu wakati bw'ogira oti. Kati gwe bakigambye abawulira atya. Naye mutima nayanza okwebuuza naye kyakattadde wa business project. Kati mu bufunze ki kyotegeeza Kwefu? Nvudde gye nvudde leero mbadde mu kkomera mbadde ngenze kukyalira Davcom promotion. Singa okomya ku mbadde mu kkomera. Mbadde luzireeyo. Davcom ali atya banna? Davcom bamusaze enviiri emyaka gy'emituufu ne givaayo. Davcom gyali of course embeera si nnungi omuntu ali mu kkomera lwakuba nti azzaamu amaanyi era olutuuse n'asumululirawo emboozi akakyale gye bamututte bujjo sigendangayo abasibe mbadde nkyalira bawayiswa mufumbiro Eddi Mutwe akireewo mbadde mbasanga eri ku apa then wano wansi nagendawo okulaba nina be nagenda okulaba wano ku limandi kati Manction Bay gye mbadde sigendanga naye maama bateekawo obutimba mubanga nkoko nga mulyawo tosadde okuwulira bye mwogera abantu bangi so katogo kerere but gyali is high spirited ndabyeko ku manager we Sophia Nantongo abaddewo n'amugulira ebintu byonna bye yeetaagamu bambi Sophia Nantongo thank you mani abayimbi batono nnyo bakuggalira omuyimbi wo n'akola bintu bye so abaddeyo n'amugulira byonna bye yeetaaga Kazibwe Kapo abaddeyo Wakivulu naye n'amwokyayo sente zitambuza obulamu mu kkomera tubaddeyo. Kyembuuza Kwefu esente zibawa mu kkomera ezo abasirikale bagenda bagulyamu ebintu. Ozigulamu ebintu obeerayo ne sente ku akawunti yo n'ogenda n'ogaako kanti ogundiya awo munda n'ogula ku bintu obamu n'oyogula n'obaako bw'oyokyayo zikuyamba munda omwo okutambuza obulamu bw'obanga olinamu ssente ng'oli obadde onisebo ddoni kagujje baba tebakuyisa bubi nnyo ofuna ebyensula. Ye kati nga yembeera uwo mutunuddeko embeera eri etya? Davcom abeera jole naye omuntu psychological okimanyi nti ono omuntu alumwa naye kati fayagadde tuwa vibe kuba musajja yaleka amakaage n'ebiringa ebyo. Nsaba balamu ne Abitex mutegeeragane because from my observation this is a war between promoters kati ono kyamukwatidde wakati so mukwatagane musajja ave mu kkomera andi balamu kakkana amaanyi ogalaze oli w'amaanyi era bano abakunyooma bavumirira lwaki munyooma balamu lwaki mulowooza nti mukyali mu levels ezimu musajja w'amaanyi musajja wa kitiibwa. Waliwo yali agamba waliwo twaliwo kabiri twalabanga balamu alina ebbajjo kati nga bbajjo bali mu ofiisi ya balamu nga bwe bali n'ekyaliiwo nti mwagamba nti
nze Kwefu twasenanga ffenna amazzi ne bw'oli ofuuse president bajja engeri gye abantu ne bagamba bajja otakimanyi nti oyafuuka minisita wabawo kalakita bwetyo gy'ogumira ddala ng'oli eri ku sayidi yo naye kasabi flipping naabanga akamanyira ate kali ku sayidi eri nga kalina bwe kakudentinga oli amaliriza atandise okulaga ku maanyi ge so amaanyi agalaze nammwe temulaga ate nammwe nti eno muli bakawaji mukakkane mwenna muli baluganda bavudde balamu oyo yatundanga ne bwolaba eyiribya ono Abitex yategekanga bivulu balamu n'atundirangamu sweeti mazzi biki ebyo ng'akyasoma Abitex yasooka balamu okutegeka balamu muto abadde wano ng'asoma ku university ng'ajja mu bivulu bya balamu bya Abitex n'ategekeramu ebintu kati kyekibalwanya bana ababiri anti kati eyo that syndrome eyo kati ebasumbuwa bonna ono takkiriza nti oli yandeeta mbidongo oli wandeeta naye kati ndi muntu mukulu ono naye takkiriza kade ne wajjawo manufacture kati biri awo bibasumbuwa. Anyways, nga tuvudde Kwefu tulina ensonga waliwo oluyimba olubadde lutambula Mukube Paver Mwase Kawanga Mukube Paver oluyimba lwatufuukidde akayinja mu ngatto nze bwe naluwulira nenzijukira kyali wange gwe wakuba Paver ku express awo wakuba yawonera watono lwakuba oluno luba lwafunamu obuzibu bamukubira ku express kati wenawulira oluyimba olwo nengamba Mwase Kawanga ate Paver wekwata ekwata kuki Kawanga oluyimba lwe lwatambula Dr. Kwefu omukulu bakulu mpaji Jackson mbitiibwa bye avaayo agamba UCC mwefudde kyesirikidde bagamba muzigo mutimpa ne mutunuulira ennyimba nga zino ezipromotinga obutemu nezisigala nga zitambula ku scene nga musirise nga ate waliyo n'ennyimba ezigenda mu maaso kwegamba nti ngoba onowulira omuntu ayogera mu bulumi obw'amaanyi netula wansi nendaba video waliwo video mwana agipostinga ku page ya CBS nenda mu comment manyizo we ndaba video njako dashika nga 2 waggulu kati isigale yimba waggulu kati nenzira mu comment section kati ngendo kulaba generation je tuli mu kwefunzibu buza because omuntu ateka comment ku video nesinga amanyi video gyokoze waggulu bulungi okimanyi abantu abasinga ogenda mu depression comment zezisinga okubatta kati wava no commenting about that song nekitunule nenga kaninde kigenda okudda ko oluvanyuma video ya Kwefu eno gyakoze kandi abe impact egenda okuva mu kintu kino onako olwaleero zibadde ziri mu saa 12 ez'akawungeezaawo ekiwandiiko okuva mu UCC nekivaayo nekigamba najibu kibateerekwawo ekiwandiiko kitaddeko nga kigamba suspension of the song Mukube Paver by Dinosaur Wegoso. Ndeto n'omuyimbi mutegereddemu ekyo ekiwandiiko. Nze mbadde manyi ye Dinosaur naye simumanyi mbadde ndabanye mu sound ngola mulimu Dinosaur Wegoso. Kati ekiwandiiko kino mbufunze kiragira emikutu gy'amawulire ba broadcasters bonna radio TV online TikTok simanyakanya YouTube okujja okukomya okuplaying oluyimba luno ku mikutu gino n'okukozesebwa kimikutu egy'empuliziganya egy'enjawulo okuva mu UCC ekiwandika kino bwe kigamba nga bw'okirabye ku screen yawo the Uganda Communications Commission UCC wishes to inform all broadcasters, online content providers, internet service providers, digital platform operators and the general public that it has received numerous complaints regarding the content and the influence of the song titled Mukube Paver by Dinosaur Wegoso. Kyokka nno mwana muganda oyo Yarafati Kasule manya nva gafuna wano tadde mwana ozalo Wegoso yani Yarafati Kasule mwana waffe wawano bamuzala wali namuŋoona kati oluyimba luno lulimu okupromotinga obutemu okutuusa ku bantu obulabe UCC ensonga lwaki evuddeyo nekola etya oluyimba luno neru banning kibayita banning kubanga tuli mu kuzanyibwa kati Kwefu abasinga bagamba Kwefu gwe wavuddeko ensonga eno
either abantu abangi badde bakyogeddeko nako ne Douglas Lwanga ng'akyogeddeko ku X naye eddoboozi ly'odooza lyayiseemu nnyo. Wava ku ki okugamba nti oluyimba luno lwandibadde luwerebwa era UCC emaze n'etuukiriza ebigambo bwayogera? Nze abasinga kuno ku apps zino bampita moralist. Omukwasisa w'empisa. Abale bayita olugezigezi, abale bayita olusiddiiku, buli omu nga bwakitaaminga. But nze situukiridde. I have very many issues. Nange nina abanŋambako. Ekyo gwokimanyi mu saakoozi. Yes. Obaani ngambibwako era ebiseera ebisinga waliwo byoyogera oli nekubira n'okitegeera, waliwo video zenteekayo wano quality nebambi n'ompita nga musajja so nga sibitegeera era nenkolerawo siddawo neŋŋamba mwana ka divorce ako mani kefula kamanyi kwa content akamutegeera chano ye lwaki tafa kubimukwatako yabibaddemu neera I act nenkubira gwe kikwatako ne mugaa gwe nnyabo singa nziramu nenkiraba era ogenda okulaba nga waliwo ekikyuse bingi nnyo nange nnemererwa so kakati okugambibwako kya buntu omuntu yekka alekerawo ndowooza okugambwako ye mugenzi abatali mulamu bw'ensi oba toli mulamu bw'ensi eno oba tukyalina kyetukugamba kakati bwe mpulira oluyimba olwo nali siruwanga budde naye ku lw'omukaaga nali wa mukulu wange nga bw'obeeraawo opoyeemu nsikulolinga bwe nti nendaba oluyimba nengamba yebbayirawe oluyimba luno ndugwayo lutya nga nduteekamu wali kikyasinga okukanga Mwasa Kawanga Mukube Paver Mwasa Kawanga nga bakitadde ne mu video ng'oli bamutaddeawo ng'omwana agikutte bw'ati nengamba ku data ono ow'okukekkereza kanteekeyo obubaka buno abaana balikebera mu fayiro nti kitaffe yayogera ng'obulumi bwange we buli ffe tuli mu mawulire Northern Bypass ne Express tewakyayitika tuwulira amawulire poliisi eri mu bikwekweto kati bigwan olaba bakwata bukwasi twali mu covid omwana n'agamba Oluyimba kyolo lwajja mu covid gundi tumbiza sound ne bamunywa government egamba kendeza sound bantu mbere mu gundi oli agamutusibire mu covid twabivaako ne bamu kubanga yali preachinga message eri against the message eyo era bamuyita ne bagamba Oluyimba alukyuse bulungi nnyo nga lusomesa abantu kakati nengamba bwe kiba ekyo kyaliwo bwe tuba tulinayo n'ennyimba eziwereddwa ng'ate zo zirina kumulamwa kuba waliwo ennyimba kazi tutyasobola kuzannya nabawo example nina oluyimba lwange lwali lulungi luyo oluyimba lwange nduwagala bananyini nsi twefudde abaleera olwa His Excellency Kyagulanyi luyina endongo luyinamu akakantu oba baali bakuba kakikalinga kakengerega kakuba munda eyo kalera bekatwe kwini banaja omunaku nasatira nabajakabi okuzanyuza bagwira ng'abantu bananyini nsi badagana kikala omugenyerwa najasiro yera mudiro nzijukira leba kati oluyimba kati bwoluzanye wantu wonna oba ozanye n'ennyimba endala nnyingi muzimanyi naye nga zoogera ku bintu zitayimu bulamu bw'abantu bibayitamu olwaleero nga muganda wange tulina mikwano gyaffe abaziyimba mu studio tezikkirizibwa na kuyimba ku gundi mu bitundu ebyenjawulo kakati ngamba bwe zibanga ezo ziwereba tulinayo n'abaana bo mbavumirira bafulumya ebigambo ku mikutu okwo ne bavuma abantu era ne bakwatibwa tulabyeko abakwatiddwa ng'avumye Janet Museveni eka abakwatiddwa ng'avumye Muhoozi actually pressure mulabyeko mu komera tulabyeko abakwatiddwa ng'avumye Museveni nengamba bano we abavuma bali ne bakwatibwa katate bano abavuma entegeera yaffe abavuma security yaffe ng'abantu baginafuya lwaki tewabaawo ekikolebwa nti olwaleero bantu bangi abakwanya abakazi ng'ebyokukwana wadde tobiriiko muze rediyo n'akakuba akayimba neera tukikole neera ogenda ova nno mu luyimba olwo ng'owulira laavu ekulinnye era abantu bangi walayira nti ebyalaavu nze siribiddamu ogenda okukawulira omwana n'akakuba
Let me renew my promise to you, I promise. I will never. No gamba kifunayo mukazi ne mufulanga babe bamugira wano. Oboli yawe byokuzala tobiriko. Kulika baby munange kuliko mwana bampita tata kakati bampita tata. Era kawala kasokuba kabadde uwao ngebyokuzala tobiriko. Ne buli lwobulira bwoti. Akayimba. Dun 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 dun. Tulu kati no bokavaako bwa neighbor yakakuba nakola remix. Chichichichi. Obufumbo ye mwana. Ankuzalire mwatu. Ne bwe libanga nzaye. Abali sigaloli. Nogamba bino bye tulimu nga tewali mwana. Zigeza music asomeseza music ayagazisa abantu okukola ebintu ebyenjawulo. Nga bonoga nti kati Mukube Paver oli agenda noonya ki? Omwana oli ali ku street gwe police gwe noonya. Oluyimba lugenda mugamba. Lumuwadde anthem kati lumuwa amaanyi. Gendo Mukube Paver. Abantu bakitandika olaba izete mansingo. It's one of those songs ezali zino okubeera alarming. Police eveye gaye bannange. Baina na wachivuke ekimu kyali ku TikTok nga ku sagene yaliwo innocent yabadde one gaba. Nagamba nti omusajja badde awuliza Oluyimba lwa Tema Ensingo. Nagambe yakoze practical ya Kaba Mutema Ensingo. Kakati abantu baba ine endowooza eyo kitegeeza mba mutuufu. Nti waliyo omuntu abeereeyo ng'agenda kufuna ekirozo nga badde takirina ko nti asootema omuntu ensingo. N'ogenda okaba minisita naye ataddewo mu bakola challenge. Kakati omuntu bw'avaawo ne bafunamu obutakkaanya mu maka ge. Ng'ensingo agijjawo. Akacwe. Kakati ffeffe nnyini nze kino sirina gwe nkikolera nze ngamba nnyo abantu ze ku mutimbagano sirina kintu kye njogera nga nkyogerera balala. Nkyeyogerera. Kubanga toyina group y'abantu okutuziza wansi nti yogera kino. So UCC mwebale kuwuliriza. Nga bwe muwuliriza tubeere nga amatu gaffe maggule kubanga ebbanga Oluyimba luno lumazeewo luba kubanga lwali luvuma muwoozi oba First Radio oba mu 7 terwali tuuse kati nga tebannamukwata. Twetaaga tuteekewo entiisa ng'entiisa eri ku nnyimba ezikuba ensolobotto ku gavumenti. Kati essaawa zino tuyina copyright law eri mu kutambula. Government yemu ya implementinze enteekateeka eno. Ennyimba nga zino nazo tuzisuubira kubanga zigenda beera protected by the same institution. Your federation twagivaako ekola byeyagala because abandi badde boogera ebintu nga bino bandi badde bava mu federation ni boogera ku nsonga zino. But Dr. Kwefu Sekinoomu azze ate tayogeredde walala amaanyi g'omukutu guno bulungi nnyo. Kakati federation nze mbuuza nnyo abantu baŋŋambako nabuuza gwe abakulira federation lwaki tebayimba ennyimba ezo eziwemula. Gwaleo bawuliddeko nga baziyimba bazeewala nnyo singa bye yali bitunda nga babiwagira yagamba nti bye bituyisaawo. Lwaki bo tebaziyimba? Kakati federation akinawuma mwesirikidde nga tufuna ennyimba modulo essaawa yonna Oluyimba lugenda lujja fuluma nga lugamba mukyalawo bw'aba takuwadde kyayi mufumite ekiso mufumite olitambule mbutugambe nti tuli mu vibe. Kambabulireko art has the potential to change how people think. Art kakati bw'aba ali mishandled ati akyusa generation. Fe wano generation yaffe yonna kankwecho okulabirako mwe musanze ebibanda bigudde bino twalabiranga mu firimu ebikaali. Nomanyi generation eyo yonna endowooza yaffe yonna yakyusibwa firimu ze twalaba ebiseera ebyo. Essaawa zino abantu abasinga bawagira America si lwakuba nti gye baali yagadde mu firimu batulaga nti Swazinigo omu mu Lembo nagenda Vietnam nakuba kati laffe tumanyi nti essaawa yonna naye nga mu byafaayo America bagigoba Vietnam awo nga bagijjayo kakaaba. Chuck Norris ajjewo ogu President Sman nabawulyako ne wano nga boogera wano Chuck Norris we yafa ne bagamba ogenza otya nga tona kununula Uganda gwe omusajja gwe bamanyi nti omusajja Hollywood
yemu kubiyambye America okubeera etutumu ng'abantu bagitya. Kakati art ayina amaanyi agakyusa. Wano we twali twagala okugoba obulwadde bwa siriimu. Art ye yayambako. Fire Bongole Lutaya najja, Livingstone Kasozi najja, Hamani Basudde najja, ne tufuna ennyimba we zajja. Togenda na wala mu COVID wano. COVID wano. Government yateeka mu center bayimbi. Bayimbe musajja n'atu 0 enamba ya corona e Uganda. Okukubiriza abantu nti art Nandujja n'ayimba, Bobby Wine yayimba. So art has the potential to change people's mindset. Kakati gwe alowooza nti ffe tujjonkera bayimbi. Nze sina muyimbi gwe nzijonkera. Andi kati abasinga bajja kugamba Kwefu jjonkera abantu. Benyambyeko bo nga tebaboogera. Nze ebbanga limaze mu music industry wano nagiyingira ndowooza natandika ebintu by'okudiscussing ebintu by'abayimbi nga ndi mu senior ndowooza ndi mu senior nga 2 senior 1 okudiscussinga zino ensonga z'abayimbi. Nenzija eno maaso era potential yange wensobodde ogissa ngitaddewo nti gundi akola atya nti akola bulungi yeetaaga obuyambi bwange nga nzija. Bangi essaawa zino bali okuloosa nti sibayambangako. N'abamu ku banvuma baali baleese ku music waabwe atawemula ne muzannya. Era bakuvuma. Era ne muwa nze ndi mukkakkamu kubanga nkimanyi nti we baayimbira ebirungi nabiwa amaanyi. Nze nakuba oluyimba baluyita ebigezo. Olwaliri pazo. Nakuba oluyimba baluyita maama. Tegerese mpijja lekizanda lujja byabwerere. That song is good lwaliri pazo. Twalukuba kate tulumalemu ebidongo. Ne tukuba oluyimba lwa maama lwaliri pazo. Era omukulu Yasini mukasaliri pazo. Buli wakwata akazinda. Nze simufaako agamba nti mmwe naddala ggwe. Kati CBS ffe twasinga mu promotinga. Abantu babiri abantu balinga basatu abapromotinga puzzle ku CBS. Dictator Maka. Nsegerese bijja ya muleta. Ne bamutukwasa. Ne tutandikira ku luyimba lwa maama good song twalu tityo yayagala oluyimba olwo. Era neewunyiza nnyo nga Epasa muwadde platform nga bali mu kutuvuma. Yagambye he was so disappointed in Epasa. Temusemberera mu kufa kwa ba CBS. Ebyo tubiwuliddeko. Buveko waliwo ne yakafa juzi wano alina bye yali alamye naye bw'ofa munaye oba toyina kiddako. So kati tetutuuka naye ennyimba ze twazizannya. Kyova nze simunyiigira. I know mentally is not okay. Simunyiigira because bw'aba asobola okwerabira ebyo then is not okay. Akimanyi ko mwamuyamba. Nzimanyi olaba nzimanyi off head mama twaluzannya. Ebigezo twaluzannya actually twaluzannya olaba ne musumulula. Yes ku BBS. Twaluzannyanga. Aina n'olwo oluyimba aina nali musiru nali ebigezo aina mama aina ne byabwerere aina genda ogule mmotoka. Genda ogule mmotoka bamututaasako butaasa nga tumujjamu ennooni. Kati ye mentally is unstable in the department of appreciating. Department ye ya appreciating. Yokusima. Teri mu bakozi. Yabagobamu. So he needs to recruit others. So era nalabye nga aline EPASI and eningamba EPASI association, the power of association. Waliwo enjiri gye nabulira ayita power of connection, power of association. Eningamba why buli omu yamanyi kyavuga. So tuyina okusigala nga twogera. Wandu wegambira nti Kwefu kati essaawa zino ono wegoso ye dinosaur. Oluyimba baluweze. Neddo ze wegoso sikumanyi ekirungi simumanyi. Tajja kuvaya ngambe nti no namuwola mubanja. Empala yampola Mukube Paver. Ati wuliriza. Ebyantuuko. Entuuko bwejja muganda wange. Tolina kyagikolera. Osobola okuyawalya amadaala n'ogwa bulungi nnyo. Ebantuuko. Kati sijja gifaako. Naye ze wegoso Alafat Kasule kankwite nali ate gonnumye nnyo nti oli mwana waffe wawano. Mulimu abamu be navaako. Kubamba manyi si baffe baawano bawe mulira mu lulimi lwaffe kuba tebalutegeera. Kati baluwa kitiibwa. Ne gwe mwami Alafat Kasule. Kasule oli waffe. Oli wawano namuŋŋoona. Mwana wawano ebyafaayo kungingiza ekibuga Kampala. Wuno wano.
app emuleese omanyi kati ennaku zino bamuleese wano Dinosaur wegoso. Dinosaur wegoso. I love creativity yaffe tugitunuze in the right direction. Dinosaur, you go make good songs. Ffe tulina ennyimba zetuzannya nga ne bannyinizo tetubalabangako. Omulaba yafaanana atya oyo is very looking good. Luvuuka mutuuti. Mwana muto bamuzadde 2 yakatandika okuyimba. Osegedde. So you still have a future. Muganda wange essaawa zino omusingi gwonsaba guyimirire ku music omugumu. Tebakulimba nti waliyo ekisasula nga music omulungi. Gwe nombukulu ndagaaya abayimba ebyo ebintu abategeka sho abantu ne bajja. Kyogamba Kwefu, bano abayimbye zino ennyimba zetuyita ez'obuwemu, zetuyita ezipromoting obutemu, tasobola teeka kivvulu ne kiyita abantu. Nedda tugende mu bivvulu ebisembeyo okubaawo. Emyaka kale tuddeyo just 3 emabega. Mpaayo kubategese nga muwemu n'ategeka n'afuna abantu nange nkuwe abatali bawemu. Just emyaka 3 nga nti ono owemula naye yabafuna era bwe yavaawo yaddawa. Then nkuwe example. Siinaawo. Tuyingire Serenaawo nkuwe buwi. Tuyingire Lugogaawo nkuwe. Kati mu myaka gino esatu gyoyogedde twogereko ku batali bawemu abajjuza ebivvulu. Just kankuwe kaserena kokka. Kingi Sahawana yakubye Lugogo omwaka ogwo ebivvulu ebi byonna. Ono omuwala tugende mbadijjo ono omuwala Etania yawe muddani. Etania yakoze ekintu. Yazze bulungi nnyo organically. Tayina gwe yavumye, ayina ne baawe. Naye baawe yamutadde bali because teyayimiridde ku maanyi ga baawe. Ne yeetambuliza ekintu kye najja n'akuba endongo ye n'agenda. Tofaayo mpaayo omuwemu omwagenda ategeke afune Etania kye yafunye. So fenna tetugenda kuba binyonyi. Mu bufunze tolwana ndongo. Bagamba bagenda gamba omulabe w'endongo. Nze ennyimba ennungi bwe zijja nzi lwakuba abantu basalamu bo bye baagala. Nze Oluyimba oluyingi bwe lujja waliwo omwana amuyita Dr. Brian. Is one of the best writers. Dr. Brain. Yes. Ayina ennyimba ze ennungi. Mwe bali abaana bakuba ennyimba. Buwooma bwe yazzaani yabo wawuliddeko nga nkola video evuma buwooma. Oba ekuba ku nsolo tukasalwaze. I even tweeted ninga abannange Epas thank you. Weri eyo gundi manyi saagala baddawo balowooze. When you talk about Epas akubye oluyimba olulungi. The same night nnaku nga 2 emabega n'akyaza munne gw'ogamba nti yaawemula ate n'abeera supportive eri abawemula ate nga ye tawemula kitegeeza ki? Aba munanfuusi. Aba munanfuusi. Aba mutemu. Aba munanfuusi. Ye kuba gwakyaza katebe n'amusupportinga n'agamba ffenna kyekimu ndi mabegawo ye tawemula. Tannawemula. Tuddeeka tukuba abakyala. Ebwadde akuba bigogo. Sima data yampeddeko. Data eka yampeddeko. Wamuwadde tweet. Bwe yakuba buwooma njinoonye wano. N'omuwaamu. Oluyimba lwina tweet yange eriwa. Ninteekayo ne gundi. Ninteekayo ne kaziwe kapo omulengera mpozi wanga meka nga 12 June tugenda mu kivulu kya Aji Kazibwe kapo nagenda kujjuza nnyo naye alimba. Awadde wandikira UCC. Mbadde ndi mu kuwandiikira UCC. Kebera kugundi. Ninge wewizi. Abantu bayimbi ono tebakukyawe Kwefu. Kuba bajja gamba omulabe w'endongo wuuyo. Mama wange ninawe natuuka ne mukyawa. Nga tukola ki? Nga nkula. Nga alina byantereezaamu kati musiimye bukedde. So kati naawe
anakola ki kibuno ku X wegiriisa Kwefu wegiriisa naye posti yange eriwo oba bagiggyeeyo oba na retweeting eriwo omanyi nego nagwo omukutu oba wa retweetinga ndabika na retweeting eriwo kati biba biwanvuye but I support era tuluzanya bubi nnyo lufuna airplay ku CBS nga epase nze n'okumanya tetwogerangako nina enamba ye sezishoba but on several questions obadde supportinga bintu byako ne mushoye nagenda nensasula emitwalo 10 ku Serena I paid. So I do support good music. I even pay. Kati omuntu taddeyo nagamba nti nzijonkera endongo. I pay. Today, to another extent, I help those abateesobola mukutegeka. Mbayambako wano na wali. Naku zino nkulaba olina kazi wekapo. Awo yobajja gamba twemanyi. Ne bayimbi bangi nnyo bimpadde nezi big ups airplay ne mu mention zaawo nga tebamanyi nenga akayimba k'omwana kalungi John Black we yajjira yajja wanize John Black ndoza twakasinkanako ndoza omulundi gumu kyamuka mu ddiiro lyo ne twakuba twakuba endongoye ne ku Freedom City ku show ye naliyo I paid emitwalo 5 natuula waggulu mu VIP. Kwefu endongo eno music gobayita atayina makulu nga frontinze nnyo industry wano mu kaseera kano mu Bugumuli eriyitaayitawo nnyo music omulungi gwe tugamba nti mulungi yes abantu bamuwuliza omulungi naye ogenda owulira nga airplay music ona gwe bagamba atategerekeka ya frontinze ekyo bakiyita induced labor pains. Omukazi ngagenda okuzaala waliwo ebisa byanywera nga sitebiri nakyo kakati ngalemeddwa okuzaala ebisa biremeddwa okujja afuna induced bamuwa eddagala ebisa n'atandika okufuna ebisa tubiyita ebikolerere kakati ezo ennyimba nazo ziflootinga induced airplay bijabuze waliwo ebisa ebyaddala waliwo ennyimba ezijjanga za ddala gwe bagambye mu biseera bya gira tukiggale tewaliwo ennyimba zafulumirawo ndala weziri lwaki lw'essaawa zino lukyakuba era bannyindo bakyalulyawo ate nga teruwemudde terulina gwe lwawemula kakati bakulimba nti music omulungi waali bino nga bw'omanya nti kibuyaga ayita aleeta ebisaaniiko n'abiteeka mu gundi n'abiteeka mu lujja ne bw'amala okuyita teri kibuyaga ayitira mu wiiki bw'amala okuyita tuweerawo endongo enaku zino ennyimba zikubayo omwezi gumu ebiri ne luyitawo ni waliwo ezijja nga si za lunaku lumu giwe ziri ng'era bannyinizo beetaaga just boko ku fine tuningamu management marketing biki babeere ku mulamwa batandika okufuna ssente. Bano abaana balina endowooza eno generation bagamba nti bwe tudda wansi tuwandiike ebyo era omukulu oyo gwadde yogerako oyo Yasini Mukasa yagamba nti bwe yawandiika mbutuddeeka n'omugaati tebabiwulira era gavumenti yinza okera kumaca negamba lwaki oyo agamba abantu baddeeka n'omugaati babiwulira igambe bayimbye ebirungi bo nga abavubuka temubiwulira babiwulira bannaabwe babifunamu Joshua Baraka tetwamuwulidde Bruno Kewe yayimbira ennyimba ze twali tetuzizannya wone Oluyimba lwa yaddamu ne muzeeyika mu Semboge bisaaluzannya siffe twaluzannya music tumuzannya omulungi era n'atambula era n'abantu bamuliwaadinga to the extent tubasasula ne mujja ne mumumayiminga ne ku mikolo gyaffe oluni amu miliyoni 3 ne bafuna ssente. Kino ekiwandiiko kya UCC kitegeeza ki after Kwefu okuvaayo n'ayogera ebigambo bino? Kitegeeza nti at least somewhere wakyaliyo abantu abalina okutu towards us and we should utilize our voices very well because the relevant authorities are listening and the relevant audience is listening and they are ready to act if at all singa tuba tuwogedde. So gwalina omukisa yogera in a respective manner. Nze saavumye ku UCC saavumye Balamu n'abagambye bugambi so buli muntu ayina omutimbagano guno gukozese to change
your life, to change the life of your neighbors and Uganda at large. Kola video nge eina kyetugattako. Bwolaba olinga akoze ensobi mu guide mubuulirire. It will, Bobby Wine yagamba, it will always be a fool who will take an advice as an insult. Oyo alitwala okuwabulwa nga ekyobulabe ng'ekivumo ajja kuba musiru. Luyimba lulamba olumanyi oluyimba genda olunonyi bajja dokutera mu comment section now. A fool a fool by fool because we it's always a fool is always a fool. Bajja dokutera waawo, it's only a fool who takes an advice mujja tutera wansi as an insult. So buli wowuliranga omuntu bamuwabudde buwabuzi n'akitwala nga as an insult nga weewola ku bigambo bya Bobby Wine nti era wali yaga nti amanyi yagamba atya amanyi atamanyi bw'amanya nti tamanyi mumuyigirize naye atamanyi bw'atamanya nti tamanyi ajja kukwata mu bukyafu abwesiige ate ow'empaka kunama ebiri kakati atankuba kigota njogeza kama aze sigenda kwogera kama wali mweno industry alako abantu tebangugolingako nze buli ayagala okunyingira we twasemba okubeera ffenna Google me ng'otema akabira okakomyeko omuliro Google me nze buli ajja bw'ajja simanya biki soka obuuze ekizibu temwebuuza Uli waita mbanga mbaita mu lugero lwa sisu. Sisu party 2 wagiraba. Wamulaba pale we yajja mu party 2. Amulala kati ffe tuli basisu. Kukyalo kuno tuluddeko. Tuli basisu. We do not insult but we advise. So come slowly. First Google. Bakuwe ku ntalo ze zizenga zitulumba. We don't attack, we defend. Minad. Kwefu, I do not attack. I defend myself. You don't attack anyone. I defend, but the weapons I use to defend myself. It's not my fault. So, kati bakwata kimuntu Kwefu aga amatu buli kimu bwagala okuvuma amatu. This is not a weapon. Era omuntu ngo kyakozesa no mizairo okunnumba mu amatu. Mu binnuma amatu tegaliimu. And I'm very proud of my ears. Thank you God for my ears. So, gendo ngugolingeko bantu bangi nnyo ze entalo nyingi nnyo ezinumbye ogenda okuddamu okebera ku mutimbagano labe kube bakozesanga lugabane onu yalagawa okumukuba omaye ojjukira abantu ojjukira mu ntalo ze tuyita mulimu abantu tutashalaba ngoli yakuvumiranga ku ddungu nebwe yakomawo kugulaawo birala takkirizibwa adde okukwata essimu waliko omuwala kuno yalinga nnyumira mention hakuba bambi yalinga nnyumira yaddawa yalinga ayogerera mu gundi nga bamuyitanga Kamese ye Kamese yaddawa ono yali wafangoni yakomawo okugulawo yakomawo nze namulako n'agange ne ngamba ono oyo omwana yanvumako ennaku ezi nga tazikiza so kakati muganda wange bw'okoma bikyuka gugolinga yenage alumba gugolinga. I do not attack, I guide. I do not attack, but when you attack I defend myself with calm weapons. toyogera nnyo basiisu tetwogera nnyo oyogera kitono UCC ne actinga kyeki nekituuseewo Google sensonga zo zitabulako olwaleero twadde Dr. Kwefu obadde aze kunkyalirako wano aze okukyala ate akantu ne kamusanga omanyi wali ogambiko bane waliwo ayogedde ekintu njamunoonya akanyimiza oba oli awo nga yeereesa era bagenda onzigyewa mu kaseera keka kuba essimu zivuga kale badde embeere bulungi twadde tuyitaayitamu mpola mpola ensonga muzudde bulungi nnyo natwagaliza akawungeezi akalungi musule bulungi mweraba.